Bana Uganda ya kusawa wange tambula video no sharing out tukeko ku Muzei Balanj Minister Muzei Mukade Balanj you are the first person minister ashamed in Uganda. You are just ashamed. Shame upon you, minister. Shame upon you in Kawempe. The shameless from Kawempe. Shame upon you, minister. Oyogera sirusiru muchajagwe. Oyogera ku sirusiru. Abandu bafa. Banyiga manege yabachaja. Bakuba bamenya kungulo. Abakazi bamenya. They are burning women with the panga where they are burning a dog, where they are burning a cow. You are happy. Make sure the happiness right now you have. That happiness will go to them. They will feel that happiness. The pain for them they have, that pain will come to you. God is watching you, Balanj. God is watching you. The world is watching you. Yeah. Atakulekera nawe tumulekera. Njagala ebige y'omusajja ono. Bulungi nnyo. Ulira. Emundu zajja ku protecting na lukola bali bagenda mutusako bulabi. Abasirikale bavayo kuyamba na lukola because the intention of any UP yali yakutusa bulabe ku honorable na lukola. Ogo mutwe gwa balamu gwe gwogera kankudiremu. Emundu zajja ku protecting na lukola bali bagenda mutusako bulabi. Abasirikale bavayo kuyamba na lukola because the intention of any UP yali yakutusa bulabe ku honorable na lukola. Kati njagala otunuulire host oli. Host ne yabuuza ono musajja omutwe gukola bulungi oba. Omukulu yagambye nti amagye agajja e Kawempe North gaali gagenze kuuma Honorable Nalukoola aba NUP obutamutuusaako bulabe. Oyo omutwe agulina agwetisse. Bwe tuvaawo yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati. Mwe mugenda kunyiiga naye omusajja ono yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati. In fact, muntu wakulaga ntakwagala. Natandika okulaga nti mfucho okutunuliza kamera gwokuba. Agitunuliza gwe. Is exposing you or endangering you ku family yo. Kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwina. Obo ina family olina akwata kamera ngo ina gwogoba gwogenda okuba kiboko nakuba ekifaananyi nti olaba wakubya omuntu ekiboko. Oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo. So tukyala de kirungi ne tu protectinga abantu abali ku special operation. It would be very nice. So era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo. Kuba oyambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo okwo linda akole fujjo gwokwata. Alright. Najja nemba wa amasomo abiri okuli erya surgical operation. Abade bang najja nemba amasomo abiri okuli erya surgical operation. Nasema nemba esomo libayita profiling. Kati to confirm nti surgical operation yabatiisa nnyo basindikako ne ba agent babatulimu ne bagamba surgical operation obyogerako otya fe munupu tetujja because tubimanyi mwagala kucyankala lyagwa nenga bali munupu bagamba babloga bannaffe ne bavumira surgical operation. Kati bwe twakoze kye tuyita profiling abasirikale ba indigenous bagambye ntaife tugenda kuba muntu yenna tulina abazadde tulina abaana tulina emikwano tulina ba obi tulina ba ogi tetusobola kuddamu kuba muntu yenna. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ono mu statement gyenjagala owulirize yerabidde nti Minister wa Internal Affairs ne Minister of Defense bagambye nti kimenya mateeka omusirikale n'okwambala akakookolo. Nakugamba nti omusirikale yenna asasula omusaala olina okubanga feesi yerabikiddwako bulungi n'erinnya lyo. Kati Balamu akugamba nti Muhoozi yagambye abasirikale bambale akakookolo nga batyo oba profiling n'okuprofilinga family zaabwe kitegeeza nti profiling ekola era ekoze kinene nnyo. Ne bennyini bemuyita abaana ba ghetto be bayambaza abajja ati buli omu basinga obungi badduse abalala tebakyalabikana ku mukolo because of profiling. Njagala ko bataba comedy mwena bakola profiling. And I'm here to remind you, Balama, and the other government officials and state agents. Firstly, more opposition abagala okujja ku government yamwe. That means we can seek asylum anywhere. Lino eddoboozi nno kkulu muliwulirize.
bebakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabi byafaayo kumanya agenda okubanda okusinga sobbi njagala nsindikire nammwe abaana ba ghetto bebakozesa abasirusiru njagala okubategeeza simwe musoose fe aba basinga ku myaka tubadde babyesite tulabe bano abasajja tulabe be bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabi byafaayo kumanya agenda okubanda okusinga sobbi njagala nsindikire nammwe abaana ba ghetto bebakozesa ekasemba kawirize abasirusiru njagala okubategeeza simwe musoose fe aba basinga ku myaka tubadde babyesite tulabe bano abasajja tulabe be bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabi byafaayo kumanya agenda okubanda okusinga sobbi kamalaako baganda bange eddoboozi lya Bobi Wine lino naliwulidde nga liyitaŋŋana era ne mubeeramukko abakutte eddoboozi lye bassamu ekifaananyi kya alien skin nti yabadde agamba alien skin kano kasalemu kano mukasalemu muli kyentegeeza ka recording kali kulusho nnyo kali kulusho message ya Bobi Wine yali tegenda wa alien skin ensi ne bweriggwawo fena ne tufa ne tuggwawo Bobi Wine tannatuuka ku level yediibuuda mbaddamu alien skin mubeeramu abantu mu nsi muno nze bemmanyi nga batankuula entalo ku bantu be batasobola naye nga basuubira bw'oba alinziramu oba nkoze nnyo kati nsaana okuddibwamu among the people Bobi Wine baataliddamu obulamu bwabwe bwonna is alien skin kale mumanyira n'okumanyira Bobi Wine's message nziramu Bobi Wine's message it was a collective message to every ghetto youth naddala bali bakyankala nnyo obululu naye lwaka tulina abaana bakozesa message z'abantu abali mega balina influence nakozesa message ng'era bateekamu ekifaananyi ky'omuntu we by self promotion purposes naye nga si we kiri message ya Bobi Wine egyo muwulidde it was a collective message dedicated to every ghetto youth alowooza nti ali anirule naddala baparticipating mu kukyankalanya obululu bw'ekawempe Bobi Wine tayinza kudda ku kituuti nti agera ku alien skin nedda kuki naye eti Bobi Wine ono alinga musumbu ba prophet nti asobola kukola statement nga tezikutuuka kale katusubire leteta assume zatuuse alien skin yes tonnatuuka kubanda kutuuka subu alien skin toyinza kungoba Kampala tosobolera kuda tulina amagezi gango Kampala zinda byabasajja abayayi kati wekyayogerako Bobi Wine fumulembe gwe twakulirako gwate osaaga n'osaaga oli fote no nnyo gobolowooza ekikufuula wakabi kwambala bigalo bidasita noli fote nnyo bwe ndaba abavubuka abakobeerako n'ebibeera ewaka rasita tonnatuuka nakuba na kye bayita lweniyo oba kuba na mulembe nti ogwo guno gwe alien skin ng'olaba ogwa Bobi Wine nti omulembe omwagulanyi tonnatuuka era tegulibeera ate gw'ojabuludde obuyayi n'obusaku level mbuti buno sina buyayi bwe buba obuyayi bwali ku 5 tunnabuteekana ku negative 1 wabusiza ddala wansi n'obufuula naye nze twategeera tebava site teri muntu wa site yeyisanga gwa twatega toli muntu we site kati tumanya abakwetolodde bamudogo baveeyo kaseese twabangako wa site tali wa site yeyisanga gwe naawe yensonga ki message ya Bobi Wine yagigadde baana ba site omwana we site amanyi site entuufu kikyeri omwana we site amanyi ababi abaaliwo omwana we site amanyi ababi gaggwanga bitya
kati gwe ebintu akati nerero tukomyewo nabagambye Ibrahim Traore Munyampi tuyino musabula paka kuuliza bubyero omulimu abagukutte. Thank you very much. Kakati ono musajja wakugamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda oyinza okutategeera kyagira naye ye abeera kushuwadiru ng'akimanyi nti ninayo minisita wangu wa foreign affairs ajja kubitemera banna Uganda bajja kubitegeera betegeke tulombo omusajja okitegeera kagwemu yabagambye muzimbe eggaali awo tuba mu domestic policy naye olunaku olwaleero njagala kukulaga nti wakugamba nti ensi yonna amaaso gali mu Uganda kikyabeera ategeeza aba ategeeza kino okiraba kino kyabeera ategeeza kano kabadde kaluluke kawempe nzize nga mbasomesa ne mbagamba nti mu kalulu we tugenda kufana kuwona era abantu bano ba Democrats bonna bajja kabeeramu leero Museveni oba ayagala oba tayagala bagenda kabeeramu lwaki onani ono European Union omulaba abagambye babadde wano babadde ku kitebe kya NRM era sawa ina mugenda kwala ku kitebe kye waffe ekavule makerere nga bazze ekwemulugunyako abekutandise kwa babadde ba observing bulungi nnyo akalulu ako okitegeera ekintu ekyo eno European Union gyenjogerako okitegeera eno European Union sinayogera ku eno kyavudde kuki ono njogera ku European Union nabagambye nze nga mbasomesa ekintu kino naye mbagamba nti under foreign policy zino policies zetwayitamu si za Museveni ziri international, these are international charters era buli muntu yenna akkiririza mu democracy kimukakatako okulwalinga behind us kimukakatako yensonga lwaki European Union eno ogiraba ebivuyo ejabadde mukeeka wempe ibyo nebe naye bakola okusooka okutubba n'okukola ki base tudde ne bagamba byonna mu bikole naye mu kaluka 2026 twagala mukakase nti kali free and fair kino kye nabagamba mu Uganda we are not alone omusajja oyo abudi jabagamba amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda kino kyategeeza kati gwa katengo ofuna kaaki mu Uganda nabagamba Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje okitegeera ekintu ekyo kati gwa katengo ofuna kaaki lwaki tozimba gaali ku street otirayo ki nabagamba olunaku lumu oyo omuyayo omulaba yepankapanka naye emundu ezo zigenda tuuka ekiseera nga zityofulumya essasi eno European Union ogirabye bano be bamuwa ssente ezimuyimirizaawo ng'olunaku olwaleero Russia ne China tebannamuwa ssente era aliko wano yenyigiriza ku Traore aleta ka Traore waneno kaje muno kalageragero kano kazaba vubuka. The answer is no. Traore, you are not welcome in Uganda. Ono Sweden omulaba Sweden yakugambye eki they urge Uganda to have a free and fair election. Tebamusaba tebagambye kontino bamusaba mu Uganda tubere n'akalwa kali bamugamba betaaga akalwa kali free and fair bakugamba nti omuntu akufuula bega jane wona kukolera amateeka ebyo Museveni byabadde yatufuula tuli ba bega fe mu Uganda atuvugira amateeka agage n'atwerabiza amateeka ga international charter n'akwerabiza nti mu Uganda we are a global village tuli ba international community we are members kino kifamily ekinene oba ekyalo ekinene kye nabagambako kye bayita global village kakati buli ali mu global village eno ngakkiririza mu democracy ne human rights kimukakatako okulwalinga behind us naye nabagambye tulinamu ababiri okitegeera bo tebannagira okujjako mu America wano yatadde omuntu ku kigundi ku kisenga amunyiga bwati naye tulinamu Bungereza yamugamba kalina kubeera free and fair bano bongerezaako bongereza nakugamba mu revolution stage 1 twali tuzimba alliance nokakasa nti zino democratic charters zonna tugendeyo gye zaava tubakalakata ebibuuzo tubabuuze bassebo mukakasa democracy bwati wayina okukola we twabalaga nti ensonga yaffe entuufu essaawa eno batukola ki batuwuliriza njagala olabe tekiri mu Uganda mokka just watch this. Museveni atandise ekintu kino Buganda for Museveni n'abamu mwalobye edda abamu mwakirobedde ddamu ozambu babajje ku map kino ekintu kino Museveni kyatandise kino ayagala campaigninga mu Buganda region kyaliko lwaki anoonya ekitundu kyasinze okunyigiriza kyasinze okuoppressinga mubeekomyawo mulinde bigenda okuva mu kooti mulindeko mugenda biraba kati atandise okudisowninga institutions zino nti electoral commission byakoze n'amajege byakoze bo tebabinaako buki tebabinaako buvunanyizibwa era mwawulidde omusajja omu atalina magezi ameze n'envi mu kirevugo bayita Kiwanda Suubi ng'abagamba nti naffe tetubikkiriza muntu agala muleeta obwo obujulizi abakubi abantu baholding accountable tujja ffe tutunulidde wali eno yabadde testing one muzimbe eggaali ze zigenda okukamalamu nabagambye tugenda kujjako Museveni forcefully or peacefully yasalawo wabanga agala tugende mu kya Gaddafi it is okay
tugenda naye nakugambye tetulina mundu naye tuyine mundu bino kwe kuba assurance jembawa tetulina mundu naye tuyine mundu ate Museveni akimanyi tetulina mundu naye tuyine mundu akimanyi zitandise kino ekintu kino nakukanye njagala okyabe ekigenda maaso ne mugwanga lya Kagame oliraba bano bahutu bano nabatwa basinze okunyigiriza Kagame kati yowulidde nti Kongo kyayise kiki yakoze yayisa abahutu n'abatwa agenda akola zirale ez'enjawulo mbu batereze Rwanda ekyo nakibagambye era ne bateekawo n'ekintu mbu tebakyeyita bahutu oba batwa oba batuusi beyita balwandanese tekyali byamawanga kati abatuusi bano badudde ebbanga nga banyigiriza abahutu n'abatwa kati era mbu baagala bakijjo kino basobole okukama frejinga babulire mu ggwanga eriki amawanga ganene amangi agaliwo Museveni kyali mu kukola bano tubasogola nabagamba president yakwata ogufu ogunene ogwa minister ya foreign affairs n'abaleetera minister yenze ate tugenda kukoma ku media wano we mulaba president akinzijjako bannayuganda mwekalakase tweyiwe ku kkubo kubanga tugenda kubeera mu human rights mugambe twagala shama ku minister ya foreign affairs we batabumpa mwekalakase nina okukuma omuliro okitegeera nina okukuma omuliro lukwaga kitwaliraawo uyo mulaba yatandise yeetega bekamu ekikono mukulu temututeekamu kikono ebyo ebifo musoke mu ddeeri tubakulemberemu mulabe ku Uganda okera olyemu sit back the true minister is here for foreign affairs okitegeera Munnayuganda so Munnayuganda kiki tugenda okukola nabagamba nti abantu bano balina okujja mu kalulu kaffe si ebiri bya 2021 mbuyagobye ba international observers kuluno si bya mpaka tuyina okukola according to democratic avenues nga we zigamba enkya tujja mu domestic policy nzija twali tuyaga tujje okanuka foreign policy pozi n'akasembayo meeting zaayise za M23 zaayise mubakulya Kagame sanction video bagijeyo nagibawa naye esinga ku mitimbagano yatambudde bakubye Kagame sanction Kagame bulijja agamba siwa M23 naye kati kiyakoze bamukubye sanction nyingi mbu M23 nenyigirako Kagame era meeting teyabaddeyo oshiga teyabaddeyo naye mpuliddeko mbu babadde mu kateyo mpuliddeko mbu sibye kakasa kuba sagala ba holding accountable manyi mu government eno nkambwe nyofe je tukoleramu eno government woleta propaganda no muwa bannansi bakusiba so kansoke nkole research tudetwa abo bakyabadde kituufu ekyekata kuba sikina ko research mutuufu naye nga kyemanyi nti meeting ya M23 ne Kisekedi yabadde ino okubeera mu Rwanda mu ggwanga lya Angola yayise olwa sanctions ze bakubye Kagame main branch nabagambye yo yawedde order bagikumyeko omuliro kakati ba democrats batandise abantu batandise kati okujjayo face kitegeeza ki fa abaana abalwanirira democracy mu Uganda yesawa tufungize tufaafagane n'akasajja ako ka Museveni aidha agenda tuwe entebe eyo mu mirembe oba agenda gituwa kumpaka president yamugambye it is not very late to change okukola ng'omuntu alina amagezi ekintu ekigenda maaso kye bayita Buganda for Museveni bannange mukiyise bubi mukikube kyekimu ekigenda maaso ne mu Rwanda kwe kumuna okujja kwa Traore kyayagala okukola kyekimu byonna bya promotinga wano mukuba okujja kwa Traore mukube ekintu Buganda for Museveni Abanyarwanda mwebereremu yabbongeza ni mutuwe 30% kubanga mulaika mulirakisinze mukwate Kagame mutekeke embeera the Hutus and the Twas abali mu ggwanga lya Congo bakomawuka then naye mu creating opposition twakala kutumanyira bantu mwe mutufuze ng'ekyonzira naye eyo kuba omunaku bakugamba tekyambuwe ekyesigala mu nviiri naye kulune yatukuba Katonda atujjukidde akasana kagenda kwake yagenda mu nviiri egenda kuvamu bategeeza nkuba okitegeera bategeeza nkuba yakuba abanaku be Uganda tugenda kununula Africa nga batagenderedde waliwo omuvubuka azze mu inbox yange nangamba mbu mwemba nina namba ya Sami the Mighty Family mbu ayagala kuyingira group ye eyo eggaali bantu mwe muli basiro okutuuka kweyo point nyangu nnyo president yategeezezza mwekuŋŋaanye eyo ne banno be mwesiga mutegeere musirike time bwetuukanga musituke ye point kwekuŋŋaanyayo ne banno be mwesiga oba weesiga 8 boba obuulira oba weesiga 10 boba obuulira oba weesiga 2 boba obuulira musirike buli omu asigale ng'akola mirimu gye buli omu akole gugwe si bye bino basami be balimu babuukidde ensonga bagivuga bagyonoona kubanga gwe mulimu gwabwe kwonoona akugambye busimanyi jangu balina okubuuza ebibuuzo ani gwe babuuza ebibuuzo okubeera Munnayuganda
oyina kujoyininga bujoyinizi lutalo naye na magezi toyina kubeera na mutwe mukalu okitegedde mbu simanyi okusasula mutwalo simanyi tukuwandiike tubeereko ne bwe tukuŋŋaanira babatwala batta kubasiba akakavubuka gwe emirimu gye kakola ebbanga lyonna tukabagambye akavubuka nti akakavubuka kapimi temuwulira era n'osigala ng'otwalayo mutwe lwaki mubeera basiru bwe mutyo omuntu agambye pulezidenti mukozese ku mitwe gyammwe muwulire message mugijjemu amakulu tuleme kubeera ngaawo nga ffe eva tulina bavuunulira buvuunulizi okisegedde kuŋŋaanyayo banno be weesiga nga 10 oba 5 mubeerawo nga mumanyi ekyokukola nti tayimu weetuuka nga mugenda kusituka temwetaaga nakwekubira masimu temwetaaga kunyumya ku kyalo buli omu sigala ng'okola omulimu gwo awasiika capati siika akuba bulooka weekubire buli omu sigala eyo mwefuula abatabiriimu tayimu weetuukanga tusituke ffenna ne banno musituke ne banno naffe tusituke ne bannaffe n'abalala Uganda yonna yensonga lwaki omukulembeze yagambye mu buli nsonda ya ggwanga oba Lira oba Arua oba Busoga oba Mbale oba Masaka oba Kyotera Kaliisizo Kayabwe Wamaka Mengo nga yonna waliyo amagaali agege magali nti muline olinayo banno b'omanyi nti tayimu weneetuuka oba baboda naye be weesiga temwetaaga kuteeka tewetaaga kukonvisinga muntu kimuyingiza ate gw'oteesiga bulungi tomubuulira nako sigala ng'okola emirimu gyo kubanga Museveni agenda kukyeyambisa otandika profilinga baganda baffe osegedde tonyumya tobiteeka ku media tewetaaga buulira muntu yenna gwe sigala eyo ng'omanye ekyokukola bwe kituuka ng'omulimu gutandika tugenda mu kye bayita protest vote tugenda kubanja ggwanga lyaffe olita kugamba musimanyi twetaaga okusasula musimanyi tusasule musimanyi leetaaga ssente gaali yeetaaga ssente bino tebiriimu nti oba mulina bye mugenda okukola ebirala point eriwo enkulu yeeri enkulu ey'okubanja obuwanguzi bw'eggwanga lyaffe ye point ono sawa zina akubuuzaabuuza akuga ate ssente ate tolina ssente bo bali ku kintu bakitugumbula bakama baabwe babagambye mugende mu kivuge bwe muti mugende mu kivuge mu ngeri y'ekifuula nnenge akusuubiza musimanyi musange General Secretary ebyo byonna bya bulimba tojja sanga General Secretary ng'avuddeyo ajja akunnyonnyola tajja binnyonnyola ebyo naye ffe tubibannyonnyola tubibagamba musimanyi musange pulezidenti simanyi buli omu sigala gy'oli buli omu kola beerawo ng'omanye ekyokukola olunaku we lutuukanga mutandike gw'ogamba bugambi ba boyi olunaku we lutuukanga mwekuŋŋaanya temwefuula nti mulina mu gurupu buli omu abeera bibye tayimu weetuukanga utaasa ati abalina endowooza ng'eyabbala mubaloogahala nga namwe mulina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo nakumanya kkubo lye batwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yeetegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Piraato nkiddamu Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Piraato yekka era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct so in case bannayuganda twali twajja kodda mu 7 nga tufunye fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga yisefu heaven yaabwe naye kati omuntu yekka abadde alina okutaasa Muhoozi ye Kagame kadi Piraato kati Piraato biba bimwonokedde ono Godfather naye ali mu kankana abatakyasobola kusapootinga mwana ono yekka abasiga tewali asobola kusapootinga mwana kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Piraato nga neta asula ku butaakye ng'akuya mutamivu tamanye liruba n'agiya tamayidi ffe kiba kituyamba sanctions omukuba omujjako ssente omukola kati ffe kiba kituyamba kiba kimuwekeninga nti eno we tunyeenyamu baba tebalinayo badda zo mukitegedde bulungi yo Piraato ali ku mpisa atudde mukalakata ekyo mukitegedde kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina waasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi abamu bamanyi okwewunzika wano nze navaayo nembaleetera certificate ya Muhoozi nembagamba si muna Uganda eyo gye mwala biwiri byanyuma ng'agireesi nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi
eraga nti si Munnayuganda nembalaganya kitamanya gamatuufu nennyina mutuufu nze nasooka okugireta emyaka 5 emabega 5 years back Winnie Byanyima yabaletedde mawulu ebalaga si Munnayuganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze serabira ebintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Winnie Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siiru eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si Munnayuganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyirugaba gemanyage kitaawo yeyo Seriti Bahabulwa Rutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ngera wano gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawo wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala gwe bayita Kahanga Muhanga kati mutegedde bulungi nnyo kati abantu bana information bagimanye kati ono Kagege ye nyini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo kati njagaluze Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimu bakimanyi Muhoozi tasobola fuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka wulira ono Kagege Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujja wakyusiza ssemateeka awo